nga lumu Desemba buli mwaka ensi yonna ekuza olunaku luno n'okwefumiitiriza akawuka akaleeta mukenenya akamiza abalungi n'ababi. Obwakabaka okuyita mu nteekateeka ez'enjawulo buzze nga bukubiriza abantu okwerinda akawuka kano nga bajjukira nti kabaka ye mmunyenye ekulembeddemu okulwanyisa mukenenya ku ssemazinga Afrika. Ezimu ku nteekateeka ezaakolebwa gy'emisinde gy'amazaalibwa g'Omutaana nga n'egy'omwaka guno egyaliwo nga 3 Ogw'omusanvu omulamwa gwali ku kulwanyisa mukenenya. Wano Ssenkulu wa UNAIDS ekitongole ky'ensi yonna ekikwatibwako ku bya mukenenya Weni Byanyime yaliwo ng'omugenyi wa Ssaabasajja ow'enjawulo yakwasa nnyinimu ejjinja ery'omuwendo okumusiima. Katikkiro yasinziira wano n'akubiriza abantu okwongera okwerinda Nawokeera wa mukenenya era beekebeze bamanye bwe bayimiridde. Mwetagire mukenenya mugende babakebere mukenenya. Naabagereka Sylvia Najinda y'omu ku bavudde nga yentakera okukubiriza abantu okwerinda akawuka akaleeta mukenenya. Obulwadde obukwata nnyo abaana abato bali mu myaka ey'abiri ne ba teenagers bangi, so n'olwekyo ekyo kyetaagisa abazadde beeyongeremu ate babuulirira abaana nga bakyali bato okwewala emize oba n'ebifo n'abantu abayinza okubatuusaako obulwadde obwo. Nga nnyo Ogw'omusanvu omwaka guno 2022 Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga yabiteekamu engatto n'ayolekera ebizinga by'e Kalangala ng'ekyamutwalayo kunnyikiza kulwanyisa mukenenya. Eno yamalayo ennaku 3 nnamba ng'abunyisa amawulire mu bantu ba Kabaka okwekuuma ekirwadde kya mukenenya. Wano yakangula ku ddoboozi eri abavubi abeefudde ekirala ne badda n'ekubaana okubatunuza mu mbuga ya Sitaani n'ogattako okubasiiga mukenenya. Olaba n'ennume tesobola kuwalampa nnyana etannasala. Ennume etalina wadde obwongo n'akatono tesobola kuwalampa nnyana etannakula etannasala. Oweekitiibwa Mayiga yasinziira ku mwalo gw'e Kachanga n'alabula abantu okukomya okukebeza amaaso ne bafa ku bulungi bwokka, ekintu ekyongedde okusaasaanya akawuka. Endabika y'omuwala si yeetegeeza nti mulamu. Endabika yange si yeetegeeza nti ndi mulamu. Omanya otya? Engeri yokka gy'omanya omuwala oyo nti nno mulamu kaabe ng'anyirira atya kwe kusooka okumukebeza. Katikkiro agamba nti ekkubo erisinga obutasaasaanya mukenenya kwekuuma, wabula eri oyo atasobola akozesa amakubo agalagirwa abasawo era beekebeza asangiddwa n'akawuka amira eddagala. Bw'oba n'akakooti akaseeyeeya eryato bwe lyebbika emikisa mingi gyo nti ojja kulama. Nammwe abatasobola kubeereraawo, kubanga ne bw'obeereraawo tolina gy'oba tofa, mwambale obukooti obuseeyeeya nga temunnagenda mu kaggi muntegedde bulungi. Eno mu bizinga gye twasanga omukyala ng'awangadde n'akawuka emyaka 16 atubuulidde engeri gy'asobodde okuwangaala. Nze nno ayogera nammwe nagenda okumanya nti nina akawuka ka mukenenya omwaka gwali gwa 2006 era bwe nakimanya nti akawuka ka mukenenya mmaze okukafuna ekyanzijira mu bwongo nagamba nti buli we nadda okwekuumira emabega ngenda kufa. Ne mbagamba nti nze lwe ndimanya nti nina akawuka ka mukenenya kwolwo ensi lwe rimanya. Nebaza Katonda nti kwolwo ensi lwe yammanya nti akawuka ka mukenenya nkakola ki? Nkalina. Omukyalo ono atubuulidde nti okuva lwe yamanya nti alina akawuka yawaliriza okutandikawo ekitongole ekibagatta abalina n'ekigendererwa ky'okubabudaabuda. Ne tutandika olugendo olwo olw'okuperereza basobole okututeekerawo eddagala wano eky'amazima olw'okuba twalina eddoboozi eryawamu kyakolebwa. Ono akubiriza abalwadde obutakoowa kumira ddagala ate beekuume beewala enjogera ya sifa nzekka, ekintu ekyongedde okubanafuya n'ekivaamu okukkirira ekaganga. Okuba n'akawuka si kufa naye kumanya tubaddewo tutya tusobole okusigala ng'akawuka tukalina ate nga tetukasiize bantu balala n'okwongera okubakubiriza okufuna obujjanjabi ng'obudde bukyali. Mukuumaddamula yakomba kwerima nti ebizinga by'essese byafaayo ennyo eri Obwakabaka, kale nga tayinza kudda mu ofiisi n'atuula ng'abasese bakwatibwa akawuka mu ngeri ey'ekyeyonoonero. Abaana bayimbye nti omugenyi
avudde mu Bulange. Mu Bulange kizimbe kirungi, kyekimu ku bizimbe bisinga okuba ebyekitiibwa mu Uganda. Ekizimbe Bulange Kabaka yampa ofiisi eva eno okutuuka eri pikipiki gyesimbye. Sibalimba, nyina n'entebe eyeebonga, empetebe eyeebonga, nyina n'emipiira etambula ku mipiira, nyinamu n'empewo ezinnyogoga bwe ziti. Naye Kabaka yampa kufuga ofiisi. Kabaka tampanga kufuga ofiisi, Kabaka yaŋŋamba kufuga mmwe abali mu kasana. Awo nno muwulire bye mbagamba. Katikkiro akubiriza abasajja okwewala okunywa omwenge ogutuuka okubafuga kubanga kino nakyo kyongedde okusajjula embeera erudde eyo. Nga tonnaba kubaako weweggalira ne mwana muwala oyo gw'olowooza nti mulungi, ebirowoozo sooka obiteeke ku nnyoko, ebirowoozo biteeke ku muwala wo. Oyagala muwala wo bamuyingiza akazigo. Abavubuka naddala abawala, Katikkiro aliko obubaka bw'abasibiridde ekiva mu kwagala ebintu ebyamangu. Kambabuulire kino kyosiga kyokungula, tebakulimbanga. Tewabanga muntu n'omu akulimba nti oyinza okusimba ebijanjaalo n'okungula ebinyeebwa. Bw'obanga osazeeyo kwewaayo gafula ensi, ojja gikungulamu ebyo by'onooba okoze. Mukyuse enkola yammwe. Obwo bwe bumu ku bubaka obwakabaka bwe buzze nga bukubiriza abantu okwewala mukenenya. Kale ng'ensi yeefumiitiriza ku bya mukenenya. Buvunaanyizibwa bwange naawe okulaba ng'ekiruubirirwa kya Uganda okufuma mukenenya omwaka 2030 kituukirira. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala.